tumaye tweyongereyo n'ebirala. Right. Ntandika number 5 ebyo. Okay. Charles Peter Mayiga avumiridde abantu abagenda mu maaso n'okusanyaawo obutondebwensi nga tewali abakuba ku mukono. Bino Katikkiro Mayiga yabyogedde ku lunaku lw'obutondebwensi ku kitebe kya ggombolola y'Egombe ekya Ddondo. Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde abantu abagenda mu maaso n'okusanyaawo obutondebwensi omuli okuziba enzizi n'agamba nti amazzi kyabugagga okusinga okusima ebyobugagga ebiri mu ttaka. Bino abyogeredde ku lunaku lw'obutondebwensi ku kitebe ky'eggombola y'Egombe ekya Ddondo. Entobazi zikendedde ebitundu 26 ku buli 100. Katikkiro Mayiga ayogedde ku bifo eby'entobazi ebisanyiziddwawo okuli Kawanda nga wano wali wajjudde entobazi naye kati mayumba g'abantu gegameruseewo. Abamu bagamba nti abantu beeyongera obungi si kibi. Bajuliza nnyo China ne Buyindi nti obungi bw'abantu kyekibawadde amaanyi. Kanye waliwo n'abagamba nti abantu basenga mu ntobazi kuba baavu bawejjere tebalina kyakkola. Abaffe omwana bw'aba alumwa enjala nga bano abaana abato benda bawano enjala bonna ebaluma. Bw'oba tolina mmere gy'omuwa omukkiriza okulya omusenyu. Kodde ebifo ebirala okuli Kinnawataka, Kansanga, Lubigi na Kivubo n'awalala nga wonna entobazi zisanyiziddwawo. Ono Wasisi n'ategeeza nti singa gavumenti esobola kuteekawo mateeka makakali agakuuma obutonde bw'ensi, Buganda esaanye eweebwe federo esobole okwekuumira obutonde bw'ensi. Batuwe federo twekuumira obutonde bw'ensi. Nga ndi Katikkiro alina obuyinza mu mateeka ne mu nnono. Nenkuganya nti wavudde mu nsi yawo nti wazimbe mu lutobazi bwe poseddera mutima. Yesaba wali Dr. Eric Serugo alopedde Katikkiro abaami b'amagombolola abeefudde mukoko mu kutunda embuga z'amagombolola n'ategeeza nga ye bwe yajja okukuuma ettaka ly'Obuganda era nga yakatwalibwa mu kkooti nabweru enfunda nnya. Okuuma ettaka si kya muzannyo, tulina ebizibu bingi ne tubituusa naggulu ebyo byebaliranga ow'eggombolola kubanga manye ebikutawaanya bingi. Yimiridde mu kangulye nabweru emirundi ng'ena bwa ttaka lino naye ekinyamba abalamuzi bwe ntukaali bategeeza ekintu kimu ekuumattaka lya Kabaka bawaabidde muntu mukyamu. Tulwanye masajja n'amakyekkazi okusobola okuyimirizaawo omukolo guno. Nga ku ssaza twatoolawo olukiiko olubadde lukulemberwa Oweekitiibwa Bakulu Mpagi. Robert Musanje yakusakidde gweno ku Bukedde TV.